kakati ebintu bisatu njagala bitegere ng'onaakola omukolo katugenze ku mukolo nti gulimu bibiri taata wa ddiini ya kikatuliki naye ayagala ennono omwenge gujje kyokka ate abaka abajja balokole bo tebaagala mwenge oba omwenge gubeesittaza okola otya kyemukola mutuma omwenge ogwo eggulo limu muweereza ekita ekyo eggulo limu musobola okiweereza eggulo limu oba omwenge muguweereza eggulo limu nti gwe kyotalya ate abakirya tobaboola tobasosola tobayisa mu maaso kubanga ne bw'onaakola omukolo b'okoleramu omukolo bawaddanga tojja bagana kunywa mwenge ku mukolo guno ogwa muwala wawe olw'okuba nti gw'oli mulokole mulekere awo naddala mmwe abalenzi okugamba nti nze bwe mba nzigyewammwe tebanywerayo omwenge nedda kakulu takulira mpya bbiri osigala oli mwana nandibadde ng'ogutaddemu ssente zonna gwe bagulidde ttenti gw'oguza aboogezi naye tolagira towa biragiro kkiriza abantu bakyuke mpola mpola wakati mu bikolwa byo n'ebigambo byo naye so si kubakaka kugamba nti nze ndi musiraamu sijja kubakkiriza kunywa mwenge ku mukolo gwange baddembe wanoonya abawala n'ozuula mu maka makatuliki wanoonya abawala ne bakubula n'ozuula mu maka gano agakkiriza mu bunnansi so mukyo bawe ekitiibwa baweereza omwenge ku makya ennyo nga temunnaba kuyingira kidaala oba si kibaweereza omwenge eggulo limu kisobola okukola kiri kiveewo kubanga basaba omwenge bayinza okuba nga si bo wabula bakama baabwe basseemu ekitiibwa ebyemikolo bino tebiggwera mu kidaala abyeyongerayo birimu omukisa gw'abakulu gulimu omukisa gw'abazadde gulimu omukisa gw'abaatusooka kyova olaba nti ku mikolo tutulula omwenge wansi okuyitibwa okukuliza tukuliza omwenge wansi ate twegobolako okwegobolako kyonna kirina amakulu waliwo abakunywerako ku mutwe ne ku mumwa waliwo n'abanywera wansi so byonna byo tubimanye amakulu gaabyo tomala gagamba nti nze sijja kukola kino. Nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher ntuuse ne programu eno Church Before Church. Video eyo gy'olabye ya musajja mwogezi wa mikolo mu Buganda akunnyonnyola ensonga kati nzize nkuyambe gwe muvubuka atannawasa naawe atannafumbirwa ayogera bino ndi musajja mufumbo emyaka 17 ngenda mu 18 nga ndi mufumbo kati njogera ekintu kyemmanyi eyawasa embaga mwaka gwa 2008 ate nga nalokoka 22 ekitegeeza nti nawasa mbaga nengenda mu kwanjula kati kyenjogerako nkimanyi tuula ompulirize wano kaakati tuli mu katemba tuli mu kanisa njagala kwogera naawe omwana omuwala n'omulenzi atannaba kuwasa agenda mu kwanjula kino kiri serious. Ekimu ku bintu ebitta obufumbo bw'abalokole n'owulira nti yawasizza yafumbiddwa n'amalayo ennaku 2 obufumbo ne bufa n'amalayo emyezi 2 obufumbo ne bufa ebimu byebyo obutategeera ani nyini bufumbo bassebo ne bannyabo obufumbo bwatandikibwawo Katonda obufumbo bwatandikibwawo Katonda yennyini bufumbo nyini bufumbo bamuyita Katonda. Kaakati buli kintu kyonna kyokola nga kya muzizo mu maaso ga Katonda obeera ogguddewo oluggi olw'omubi okuba obufumbo bwo. Kati mpuliriza bulungi. Musajja mukulu agambye nti bw'obanga gy'ogenda okuwasa bakusabye omwenge oli mulokole toyagala bantu kula nti gutwale eggulo limu guteekeyo eggulo limu bw'oba ogenda ku Saturday guteekeyo ku Friday. Ekibuuzo ekisooka mu kutwalayo omwenge eggulo limu weekweka eri bantu butakula nti watutte mwenge oba eri Katonda. Katonda alaba mu kyama ne bwe weekweka mu nzikiza Katonda abeera akulaba. Kati ffe ng'abaana ba Katonda teriiyo kye tukola nga tukweka bantu. Kubanga buli lw'otwala omwenge eggulo limu kitegeeza toyagala bantu bakulabe nti ogututte naye Katonda aba yagulabye nti ogututte. Bayibuli kyeva eyogera n'egamba tebabikola naye bawagira ababikola. Ako kawulidde kamu. Ekyokubiri, braza akugambye
nti tomanyi kubanga abaatusooka bayinza okuba be bagusaba nga bano abagukusaba si be bali mu kugusaba wabula abaatusooka ategeeza bafu. N'agamba nti abo abaatusooka banywa emirundi ebiri basobola okuba nga banywa okuyita mu kamwa oba nga banywa okuyita mu ttaka bwe bayiwako wansi bajjajja ne banywa n'ofuna emikisa. Kati ndi wano okutegeeza mulokole emikisa gy'abalokole tebagijja mu mizimu. Emikisa gyaffe tegiva mu mizimu. Obufumbo bwaffe tebunywera na mizimu. Era njagala kukubiriza abaana ba Katonda mwenna abatanaba kuwasa temugenda na boogezi batali balokole. Tuyina aboogezi abalokole. Munoonyeze ku nnamba y'omusumba Mabanga. Nakebedde nga njagala kumukyaza mu programu eno nga siraba nnamba ye. Musumba Mabanga obeera Matugga. N'omuntu yenna amumanyi ng'osobola okunfunira ennamba ye mbeegayiridde muginfunire kubanga ensonga eno nkulu nnyo. Obufumbo bwaffe emisingi giyuuga kubanga tubutandikidde ku nkola za Setaani. Oli mulokole, oli muweereza, ojjudde Omwoyo Mutukuvu, okukuse n'omwenge, ogutuusizza eyo, baguwadde emizimu, batutteko ne mu kasabo, batutteko n'eri mu bajjajja. Omwana wammwe abaleetedde. Mbuulira obufumbo obwo bugenda kufaanana butya? Bugenda kufaanana butya? Eno ensonga nkulu nnyo nteeka okunoonya aboogezi. Nina be mmanyi Amosi, omusumba Amosi ne Pastor Mabanga. Mbeegayiridde ennamba zammwe nzinoonyeza siziraba naye njagala kubakyaza twogere ku nsonga eno muluŋŋamye kubanga mwe baluŋŋamya b'emikola abalokole. Eyo nsonga nkulu. Kaakati nkomyewo ate mabega katini. Ensonga eno lwaki abazadde basobola okulemera ku mwenge? 1 gwe mwana gw'omuwala kitegeeza tewalaga Kristo wammwe. Mulokoka n'obeera mu kibuga ewammwe tebamanyi nti oli mulokole, tolagangako nti empisa z'ekirokole wakyuka, ofaanana ne baganda babaasigalayo, omansula nga bo, oyambala bubi nga bo, weeyisa nga bo, toyina njawulo. Kati bw'otuuka okufumbirwa n'ogamba nti ndi mulokole bba wange tagenda kuleeta mwenge, balabanga eby'olusaago kubanga tolaganga Kristo. Ekiseera kye kino bassebo ne bannyabo, bwe tulokoka tulokokere ddala. Bwe tulokoka tulokokere ddala, tufuuke ebitonde ebijja, balabire ddala nti tuli balokole, nga bwe batayinza kusaba musiraamu mbizzi. Mbuuza, waliwo omuntu yenna nga agenda kufumbiza omwana we n'agamba nti nze mujja kundeeterayo embizzi ze njagala ng'azireeta musiraamu ne bazikukusa? Wali okirabyeko ekyo? Lwaki ffe be bajooga? Lwaki ffe be bagamba munkwate bulungi? Abazadde bategeka omukolo gwabwe bo ne beegulira bbiya waabwe bamugule bamunywe, ekyo banywe oba baagala, batamire oba baagala, naye si ffe kubigula. Nedda, oyinza okugulira muno obutwa. Gw'osobola okugulira muno obutwa ng'okimanyi nti bubi. Lwaki olowooza nti wandimugulidde omwenge ng'okimanyi omwenge si mulungi? Ate nga n'ekigukusabye bajjajja be bagusabye, akantu kawulirize bulungi, ekisabye omwenge bajjajja be baagala ogunywera ku mutwe oba ku ttaka. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ng'obufumbo bwaffe bunaanywera tubutandike ne Katonda, Katonda abubeereremu ddala mpaka ku nkomerero yaabwo. Bwe tubutandika ne Setaani, Katonda tasobola kububeeramu. Ebyo bikubye obufumbo bw'abalokole. Oli nga olaba embaga ya kitiibwa ennaku 5 nga baayawukanye dda. Ebyo bibakubye obulimba mu mbaga, obulimba mu mikolo, obukolomoni mu mikolo, kubanga oyagala kusanyusa abantu. Ffe tetuliiwo kusanyusa bantu, tuliwo kusanyusa Katonda. Ekyo mukitegeere, ekyo mukimanye, mulage Yesu ewammwe balokole mmwe. Kulwa Katonda n'ensi yange, Mukama bampeera omukisa, mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza Sande ennungi, mu nsonyiwe bempisiza obubi naye nga kyenteekeddwa okukola kubanga ekkanisa